tukwaniriza amannya go gwandisewo? Amannya gange nze Yiga Sulaiman. Mr. Yiga Sulaiman, nsonga ki ekulese olunaku lwa leero? Nsonga endeese njagadde ensi etegeere Kawempe Hospital kyekoze abaana b'abantu because yasala omwana wange omutwe nga bamulongoosa okuva mu maama we. Bwe basala omwana wange omutwe tebaŋŋamba nti waliwo era ekoleddwa ku mwana wo. Okutuusa n'olwaleero omwana wange alina obulemu, tasobola kutambula nga yeegolodde ng'abaana abalala, atambula abeeningamu bw'ati. Ekyo kyava kindowooza nti kyava ku kumusala okwo. Omuntu yandyagadde omunnyonnyolemukko sitoole gyetya era omwana baamusala batya nga boga nti yasala omwana wo? Omwana ennaku z'omwezi nga 22 2020 mukyala wange olubuto lwamuluma ne muddusa mu ddwaliro ly'e Komamboga. Bwe mutwala mu ddwaliro ly'e Komamboga ne batulifaalinga e Kawempe ekiro kya 25. Batulifaalinga e Kawempe. Bwe twatuuka e Kawempe twali baakulongoosa ne balongoosa mukyala wange. Bwe bamulongoosa mwe basalira omwana oyo omutwe. Batya baamusala balongoosa maama we? Kati olw'okuba saaliyo mu fyeta sisobola kukiwaako bujulizi nti baamusala balongoosa maama we, wabula nze baamumpa musale omutwe. Kati ekyo kye nnyinza okuba. Omumanyi otya nti baamusaze omutwe era omulaba otya? Bwe baamusala tebaŋŋamba, wabula baatusaba obugoye ne baŋŋamba leeta obugoye. Olw'okuba omukyala yali tannadda bulungi engulu, nakwata obugoye ne mbuwa omusawo eyabunsaba. Bwe mmala obbumuwa ne babumwambaza. Nze omwana oyo ye first born wange, eby'abaana nali sibimanyi nnyo, wabula omwana yali ayonka ng'abaana bonna ng'akulaga ayonka bulungi, naye ng'akaaba nnyo. Kati mu kukaaba ennyo omu ku bakyala abaali abakulu abaali balina abalwadde gwe twali naye mu waadi e Kawempe yaŋŋamba nti omwana oyo munaaze muyiseeko akawero omukyuse ku bugoye obwo. Ekyamazima nali sibimanyi. Kati bwe yandaba nga nkikiitana kyava ŋŋamba leeta nkole ki nkuyambe. Bwe muwa omwana amuggyako ekikoofiira kino eky'oku mutwe. Bw'amuggyako akakoofiira ku mutwe kwe kulaba nti omwana baamusaze ng'obudde bukya. Naye nga kubanga nze nasayininga foomu ezirongoosa omukyala ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'eddakiika nga 10. Ne bamukomyawo omwana mu ssaawa nga 8 awo 9. Kati ku makya bwe tukiryalayizingira nti baamusaze naye nga twe baatugamba era twali tetumanyi. Kati maama we ng'aliwa? Maama we twali naye e Kawempe naye nga tannadda bulungi engulu. Mu kaseera ako nze nali nkola buli kimu, nga buli kye baagala babuuza nze, buli kimu nga nze nkivunaanyizibwa. So e Kawempe mukyala we yali anywera eddagala? Yanywera Komamboga. E Kawempe baatulifaalingayo. Tunyonyolemu embeera yonna mutuuka muti okuva e Komamboga mudde e Kawempe bifo nga tebannamulongoosa kyali kitya? E Komamboga nga bwe nkugaye twagendayo 22. Kati ne tubeerawo abasawo b'e Komamboga baŋŋumyanga buli kaseera nti ajja kusobola okuzaala tugira tubeera wano. Ekyamazima nga tutambula yambuka kkirira nga omwana ke centimeters sibimanyi nnyo naye nga bwe kityo bwe kyali. Kati mu kutambula awo nga bwe tukkirira ekiro ekya 25 olubuto abasawo bwe bakkiririza ne bagamba ekyamazima tukoze buli kimu ekisoboka naye omukyala alabika akoze eki ajulidde tajja sobola kuzaala. Katuke tusindikewa e Komamboga. Bwe bansindi kubanga nze okuva e Komamboga I remember very well omusawo twagenda n'omusawo era omusawo n'aŋŋamba nti nkukwasizza dokita nze kanzireyo nfe ku bakyala abaki abalala kubanga nali mbeera bwe nalabanga etabuse ŋŋamba abasawo nti oba nkubire emmotoka ejje tutwale nga bansuubiza ambulensi naye nga ndaba tetuuka ate nga ndaba madamu alumizibwa.
era nze okuva Komambogo omusawo yakwata nsawo yange nangoberera madamu wange nga musitudde. Kati omusawo ambulance etusanga mu kkubo, embeera yali mbi madamu gye yalimu kubanga olubuto lwamulumira ennaku ezo zonna okuva 22 ekiro 23 24 olwo tuli ku 25. Kati lwe lunaku lwe bamulongoosa olwa kanganye nti bamulongoosa 26 naye ekiro ku saa 6 ekyandibadde ng'ekiro wakati wa 25 na 26 kyekiro mwe bamulongooseza. Kati ne tutuuka e Kawempe ng'oggyeko okuba nti twali mu ambulance ekyamazima yo saagisasula naye okuva ku katanda ke baasika munda bwe bati batuuzeeko omulwadde zaali ssente. Buli kimu ebimu ku byenjijukira ennyo e Kawempe awo bantu masajiko masiki nga sikiwulirangako ne baŋŋamba buli emu ya nnusu 8. Sajiko masiki yefaanana etya? Nali sikiwulirangako by then naye bwe baginsaba bwe covid ono bwazze nendaba ekyefaananyiza simanyi oba zezo nga ndaba abaana bazitunda mmeka naye nga buli kimu bakuwandiikira genda ogule kino ku level 7 nga gye tugula eddagala buli kimu kyali kyakusasulira. Kati omalo ebyo byonna bimala okubaawo olaba omwana wo nga bamusaze watwala obuvunaanyizibwa ng'omuzadde okunoonyereza obuuze lwaki omwana bamusaze? Ng'omuntu natwala obuvunaanyizibwa ne mbuuza abasawo nti omwana bamusaze what next kubanga bamunjijako olwo ku makya bapapye bamututte mu nassale ng'ali akyakaaba. Bamutwala mu nassale ne bamuteekako kanula ne batandika omukuba eddagala lye simanyi kuba sibimanyi. Kati batandika omukuba eddagala awo yakkakana yali takaaba. Naye natwala obuvunaanyizibwa mbuuze nti olubale luno oluli ku mutwe lwavudde ku ki? Kati bwe nalemerako nga mbuuza omukyalo omu omusawo e Kawempe olw'okuba ku olwo olwa 26 muzeyirwa ggalawo ekiro covid yali w'amaanyi yoludeni yali atandika butandisi. Omusawo n'aŋŋamba kati gwe ebyo by'obuuza tujja kukulangirirako covid bakutwale mu kalantiini. Ekyamazima saddamu kukola ki? Kubuuza. Nasaba kimu mwana wange kola ki? Kuvaayo nga mulamu. Eyo y'ensonga lwaki saagenda maaso nakyo. Kati olwo embeera ebeera etya era omukyala yawonerawo Kawempe buli kimu? Omukyala Kawempe baalemwa kyenyinza okugamba nti oluvannyuma lw'okumulongoosa ekyo ekiro kya 25 embeera ye teyadda bulungi ngulu. Obulamu bwe bwasigala busitwagolinga paka olunaku lwe bampa ebbaluwa ejja omwana mu ICU sole mu nassale lwe lunaku lwe lumu olwo lwenjogera kuba basiibula abakyala bangi naye ng'owange naye ne baŋŋamba tugenda mumusiibula. Kati dokita ajjanga ono wa akyali bubi nnyo katukole ki katumuleke naye nga bwali waasigala tewali yadde eddagala lye batuwa eddagala lye nalina nga nze mufulumya ne mmutambuzaako nga baŋŋamba nti omukyala w'olukindo olina okukola ki ommutambuza era nga nfuluma ne mmutambuzaako nga lyeddagala lyokka lyenfuna e Kawempe. Naye obulumi bwe nalaba bususse ekiro kimu nalumba omusawo ne mmugamba mukyala wange ng'embeera mbi yajja n'amukuba painkiller nga tafuddeeyo kukebera ono kiki. Kati awo we basiibula omwana nali siina option nasaba busabi bansiibulira omukyala bwe bagaana nasasula ebbaluwa nsobole okufuluma ku ggeeti kuba oba tolina bbaluwa ekusiibula tofuluma. Discharge letter naye wasasulira nsasuli? Nagisasula ssente mmeka? Sisobola kulimba muwendo right now naye nga nkyekakasa discharge letter eyanjigye e Kawempe nagisasula. Omusawo waliwo omukyalo omusawo eyali awo yali awandiika ddagala biki ne mulumba ne muganga nze tebanta n'aŋŋamba agwe okyali tugenda kukutwala eno olwasayidi gye bateeka ab'enkindo ezivunze ne banga gye tugenda okukutwala. Olwo nga omukazi w'olukindo luvunze? Nga bwe baŋŋamba neŋŋaana ne muganga kati nkoze nti okulaba nga wakiri mutwala mu ddwaliro eddala. Naŋŋamba funa kyoyiyiza dokita era bwe namuwa ssente tebamutwala eri bampa bbaluwa ekola ki ensiibula ne mufulumya ne mutwala mu ddwaliro lya Mugabi Medical Center eriri e Kasangati eyo gye bamujjanjabira. Kati Mugabi bamujjanjaba ki olwo?
ewa Mugabi baddamu ne bamulongoosa, baddamu ne batagulula olukindo luno ne bamulongoosa bupya. Bakola sikaani nga muli kyemmanyiko kimu nti baalabamu engeri y'amasira bwe bakola sikaani, kati ebirala ebyali munda abasawo tebabinnyonnyola naye nga baddamu ne bamulongoosa bupya. Kati wano mu process Kawempe nga balongoosa omukyala yafa okugulu kuno, yasanyala okugulu kuno ne kubeera nga tekutambula, era omwami eddwaliro eryannyambako ku ekyo baliyita stroke rehabilitation liri wampeewo. Dokita bamuyita Dokita Bukenya ye yajjanga n'amujjanjaba nga nkyali wa Mugabi, era we bandisaaginga ewa Mugabi nga mutwala wali ku stroke. Kati ewa Mugabi we bamulongoosa bakukakasa nti kituufu oti lwali luvunze nga we bijje Kawempe. Kyali kati bo nga bba abasawo saagala kubawaayiriza okuleka nga nkuwadde ebbaluwa zaabwe kuba nzirina wano ze bampa nga ndi mu ddwaliro eryo. Ne bampa ebbaluwa zaabwe era we yaggwa ne kiggwa, but ekirala nti Kawempe era omukyala ngenda okuvaayo okwalinga okumuggyamu akapiira yali amaze ofuna fistula ekikulukuto. Era ekikulukuto ng'ali Kawempe nti okumuggyamu akapiira teyaddamu kweyinza kubanga asobola okwetwala mu kiigo n'afuka we yabanga we kyaggweranga okuleka okugenda emmanju, era ekyo kyo kyaggwera kitovu nti nava Kawempe ng'omwana bamukozeeko obulabe, omukyala nga naye ntobye naye okumujjanjaba kubanga ebyo nga bwe mbikunnyonnyola saabijjanjabira mu wiiki emu. Kati bagaba fistula ono yava ku ki? Baŋŋamba nti mu kugezaako okumulongoosa baakoona kawago bwe baŋŋamba kufuna fistula. Kati oyinza okubuuza lwaki ovaayo kati? Ekinjigyeyo kati nti Kawempe at the time yalimbye omukyala omulala nti emmese yalidde omwana we, naye ng'ate ekyo ekikola kulimbalimba kubanga nze owange baamusala. Bwe nababuuzaako baŋŋamba bagenda kunteekako COVID bantwale mu kalantiini. Owo baamusala mulamu? Owange baamusala nakati waali mulamu n'olubala atambula nalwo teruwonanga, nti lwawona naye enkovu we baasala tewalimera nviiri. Wa myaka 3 n'okusoba enviiri nakati tewali. Kati njagala ensi etegeere nti Kawempe ebyo ez'ebikola ez'ebikola si bya bulijjo, siga nti kibaddewo obubezi, nti kibaddewo obubezi nti oyo yasoose, wabula nti omukisa gwayambye nti luutu eno at least omukyala ono ye yatusinzeeko ku maanyi ffe abazze bakolwako ebintu ebyo mu Kawempe. Oba baamusala kitambo nga towamanya? Saagala kulimba ekyo, saagala kikulimba nti omwana owe eyali tannamala yadde olunaku ku dduniya ate ekitambo yali akijjeewo. Lwaki tewaddukirako ku poliisi oba mu mbuga z'amateeka weekubire ku nduulu omwana baamusaze? Mu kaseera ako yali COVID ow'amaanyi 2020 nga 20 gambye nga bamusala nga 26. Amazima mu kugezaako okulwana ko time eyo kubanga byankostinga ssente nnyingi okusobola okujjanjaba process eyo yonna nga bwe ndi kunnyonnyodde. Nagezaako era nange okulaba nga oba oli awo njagala ensi etegeere Kawempe kye yali enkoze. Waliwo omusajja by then Haji Kazibe Bashiri Mbazira yali akola ekiri atabaala Obukedde FM. Ne munoonyaako ndabe nga at least nga sinoonya kufunamu ssente naye nga njagala ensi etegeere kiki kye baali bakoze eki eky'omukisa omubi teyanzirira nti nabimuwa. Yalina enamba ya MTN kati sikyagirina naye yali ya MTN kubanga by then yali agituwadde nga tusonda Nice Radio kati nga tuteekako ssente. Kati bwe nafuna ekizibu ng'ennamba njirina kuba nali nsonze ssente era nakozesa enamba eyo ne muteerako message. Ebiseera ebyo kyali tekinnaweza na mwaka nga njagala wakiri ensi etegeere kiki Kawempe kye yali ekoze lwakuba nti bw'atanziramu we nakoma ne ŋŋamba kati so omwana muki mulamu. Kati saawa eno oyagala ki? Naye nze saawa eno kye njagala abasawo b'e Kawempe bateekengamu obuvunaanyizibwa nga bakola
kubanga bw'osala owange enkya n'osala ow'omulala kitegeeza obuvunaanyizibwa nti bwe wasala owange tewayiga. Ababa tebaayiga kitegeeza nti mistakes bajja bazikola nga zaaki nga za muddiriŋŋanwa. Kati omwana we alina bizibu ki okuva bye baamusala byoga nti bino mu ssomero tategeera bulungi? Muwala wange ali oke, obulamu bwe sobola gamba nti tategeera, ali oke, obulamu bwe bwekwe ng'oggyeko kino ekyokuba nti tasobola kutambula nga yeegolodde bulungi ng'abaana abalala, nti atambula yeeweseemuuko bw'ati, naye ategeera bulungi buli kimu akikola. Kigira nekiddamu nekimuluma oba tekimuluma? Tekimuluma, yasigaza nkovu. Tugambemu nti eddwaliro lya Kawempe kyogera abasawo berikozesa si bakenkufu bulungi. Bwe ndowooza nti Kawempe alina okuba nga either addira ba student abatannayiga, kuba si nti abatamanyi naye abatannayiga, neemuwa akole operation ku mulwadde ng'oli tannatuuka, ate oba oliawo nga ne bw'aba nga basupervisa baabwe tebalina budde bwe bawa baana bano ababa bakola. Kubanga ndowooza nti senga baawa omuwala ono obudde oba omusawo eyakola ku mwana wange, ku mukyala wange by then obudde n'akola ensobi eyo, ate tewandiiseewo myaka gino ne waddamu ne wakolwayo nsobi ndala, kuba kati tetumanyi bameka balala be bakozeeko the same mistakes abatafunye mukisa nga mukyalo oyo, ensi gwe yategedde. Kati gyeyo ku mpapula zo zikwate bwoti. Eno ebbaluwa yeesiibula omukyala. Indako. Ya kati ng'ojjayo lumulumu nga olagange olunyonyola nti eno ebbaluwa yekola kinene. Eno ebbaluwa yeesiibula omwana okuva mu nasale gye baali gye yali nga bamaze omusala omutwe, naye bo bwe bamala okukola ekyo teboogera era tebakiteekako ku bbaluwa nti omwana twamusaze, bateekako kirala. Era nga bw'olaba nti ku bbaluwa eno tekiriiko. Yaliyo okuva ndabe ono deeti sigirabako. Kati eno ebbaluwa eno yakubiri, eno ye yasiibula, eno nagigula gye nagula nga bansiibula okuva mu ddwaliro ly'e Kawempe, nze okusobola okuggyayo omukyala nagula ngule, kuba tebampampe. Nandigambye nti yeno ebbaluwa gye bampa nga bansiibula, naye eno ly'ebbaluwa gye nagula nga bansiibula okuva mu ddwaliro ly'e Kawempe. Ye discharge letter gye bakuwa? Gye banguza nga nsobole okuvaayo mutwale ku private. Yeeno zaalinga ennaku z'omwezi mmeka wano? Nga 28 ogwokusatu 2020. Olinamu kifaananyi ky'omwana kyewakuma? Saakyagala nti nkuba ekifaananyi ekyo ndaga omutwe gwe nga ndowooza tekijja muwuliza bulungi, era ebifaananyi ebisinga bye mmukubye. So tolinamu kifaananyi kya mutwe? Eky'omutwe kye nninamu kyekyo kye naweereza maadaamu kiikino nga omutwe nga injale kati weefaanana, kuba si kya bbanga ddene kino, kiraba nti talimera nviiri. Kati kyensinga okusaba, nsaba gavumenti eno eyambe abantu naddala abakozesa eddwaliro eryo. Tegeeza gavumenti ntegeeza abakulembeze abakulembera wano, eyambe abantu naddala abakozesa eddwaliro eryo, kubanga bannansi bangi balowooza nti eddwaliro lya bwereere, naye ng'ekyamazima buli kimu ekiriyo kyaki kyakusasulira, ate ne baba nga bateekako obulagajjavu ng'obwo bwe njogeddeko. Nsaba bafeeyo okulondoola biki ebikolebwa mu ddwaliro. Ekirala nsaba abaami na buli muntu yenna, oba omukyala oba omuntu yenna aba agenze n'omulwadde agenze okuzaala mu ddwaliro, ofengayo nnyo okukebera ku mwana paka ku ssaawa esiibulwa mu ddwaliro, kubanga tomanyi ekisobola ekiba kyapeninze ku mwana oyo paka ng'omukebedde paka nga babasiibudde.